amanya kulya Saulo Ziwa nga nvuganya ku kifo ky'obwa MP ekya Kawempe North. Atulese ebiwandiiko byaffe okulaga okusaba kwaffe eri ekibiina kyaffe eky'NUP. Ebiwandiiko byaffe bivudde mu Islamic University of Uganda, era tumanyi nti university eri recognized era ekkirizibwa era nesimbu abasinga obungi bagimanyi, naye bakama baffe bagambye nti recommendation oba certificate yeetaaga okukakasibwa akakiiko ka National Council for Higher Education. Kubanga bakama bange aba university bangamba nze nti tekyetaagisa kubanga kino ekiwandiiko kyetengeredde. Njagala okubategeeza nti President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yatukubiriza okuddayo okusoma era ne tukikola. Twakola kye bayita mature entry, ebibuuzo era ne tubiyita by 50%. Mu November ennaku z'omwezi 3. Naye certificate zennyini zibadde tezinnafuluma ate obwetaavu buno ne bukola ki? Nagenda ne ntuukira university kuba nsoma na admission baagimpa nga nsomera kwa UIU ey'Embale. Nkola bachelor's degree mu public administration and management. Nolekyo ffe tukakasa nti tuli mu mateeka era ngenda kukola ekyo kye baŋŋambye, ngenda tegeeza bakama bange aba university kye baŋŋambye, era kati tugenda ku National Council for Higher Education tubanyonyola ensonga zaffe kubanga tukimanyi nti tulina obusobozi era tuli wano mu butuufu. Lwakuba bakama baffe mukama wo bwagamba ekintu olina okukola ekyo kyakoze eki kyakugambye, kubanga teri university eyinza okuwa admission nga teolina equivalent ya senior 6. Kubanga ekiwandiiko kya mature entry kyemalirira nga kyo sibye bino bano bebagamba ebyokuŋŋanya nti nasoma okufumba, simanyi nensoma okukanda eŋŋaano, nensoma okubajja, nti bagategate ebiwandiiko ebyo bafunemu obuyegereze obutuukana ne senior 6. Kino ekiwandiiko kibeera kimu era kiba kimala kyenkanankana ne senior 6. Era kati twagala genda ku National Council for Higher Education tubanyonyola ensonga zaffe era tumanyi nti bagenda kutuwuliriza. Mu bufunze bwe lunaatuukira olunaku lw'enkya nga batuuka okuggalawo n'oba weetegese? Tujja kuba tumaze kubanga twali tumanyi nti ekiwandiiko ekyo kyetengeredde nga university bwe yakola ki, bagamba tekyetaagisa. Kati nga bwali buvunaanyizibwa bw'abano okwongera okukakasa nga be balina okugendayo nga bakutte eyo document gye baba bawandiikidde kuba certificate tezinnafuluma nga bagaseeko na admission gye nina university gye bampeerako ekifo kubanga results zaffe yeekola ki yezirina ze twatulirako ebibuuzo ebyo. Bannakawempe mbagumya nti tebeeraliikirira, tebagwamu maanyi, obusobozi tubulina era ebiwandiiko byaffe bituufu, wazira twagala tukwatagane n'ab'ekibiina kubanga be batulinako ki obuvunaanyizibwa. Tetwagala kukaayana nabo oba kumala budde nabo, naye n'olwekyo twagala tukkaanye bukkaanye. No, n'olwekyo nze sisobola kuva ku kibiina kyange kye kigambye, naye mmanyi ekibiina kyange kigoberera amazima n'obwenkanya, tekisobola kukola kikyamu. Bwe banaakiraba nga nabo balina kye balina okwetereeza kuba kati bayinza okuba badde tebakimanyi, nabo baddembe otandika okunoonyereza ku kye tubagambye. Tumanyi nti olunaatuukira olunaku lw'enkya bajja kuba nga bamaze okutegeera ki ekituufu nga nabo bennyini bakitegedde. Oba oliawo tetubasuddeko nga badde tebalina bumanyirivu gye kikola ki gye kiri ng'olukiiko, naye kyemanyi kati bagenda tandika okonsultinga bategeere oba certificate ya mature age entry yeetaagisa ogenda ogikola ki ogikakasa mu National Council for Higher Education.